twesanze nga ensangi zino abantu babuzabuzibwa nnyo wakati w'ebigambo bibiri. Tulinamu ekigambo ekiraamo n'ekigambo eddaame. N'olwekyo ndi wano ku TikTok olwaleero ne Facebook awamu ne YouTube okubaawulira ebigambo bino kubanga abantu bakola ensobi nga bazigenderera za lugenderezo. Omuntu n'agamba mbu namaliriza okukola eddaame, omukopi takola ddaame. Kakati kiri bwe kiti eddaame kabaka yalikola, kabaka akola ddaame naye ate ye omukopi akola kiraamo. N'olwekyo tekyoba okola mu kukola ekiraamo ng'ogaba ebintu byo eri abaana be wazaala, ebyobugagga byo, kibanja, kitemaatema n'ogabira abaana, ebyobugagga byonna awo tukuyita okulaaliza enkonyoko. N'olwekyo ekiraamo tukiyita ekiraalizo oba ekiraaliza nkonyoko. Neyanziza nnyo neyanzigenze Munnabusiro bagaliza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.